Amanye Dovoz Bamtems SMX representing straight out SMX media. Omanye ebintu bya Mukama Katonda bineno bibuzaabuzo ate Mukama gwe yawadde n'ennume ezaala. Abantu bonna mu kulonda nsubira mwawulyako ekigambo kino waabo balonza ambuleera, balonze bidomola, lwakuba kabonera ambuleera, tewaliwo kye bagenda kukola, abo tebaasoma. Abantu boogera bingi nnyo naddala ku bakandidenti ba kibiina kya National Unity Platform ekya Kyagulanyi Ssentamu Robert. Muzijjukira bulungi namwe mwennyini eyo gye muli mu kyalo kyammwe mwakyambwa abo balonze bulonzi fa baltikinga butikinzi buli wali ambule abatikinga obo omuntu alimu omulamu batalimu omulamu abo batikinga butikinzi naye abo bennyini bwe bagamba mbu abantu balonda bidomolo baba batikinga nga butikinzi indaba ate sofa okusinzira kweno ka parliament empya eriwo baneno benda babakakola sofa obanza alabo obubi obanza alabo obubi awo simanyi yasooka okunkakasa Segirinya gulira abantu be Kawempe North ambulance mukumala okubeera nga gibagulira n'abateerawo n'eddwaliro wabagenda okubeera nga babajjanjabirwa oyo no MP abeera akoze ekintu ekirimu omulamwa n'owokubiri kati Geoffrey Utah naye abantu beewuwe nabo yabayiyemu dda ambulance kati olabira ddala nti abantu be bagambanga mbu tebalina bubo kye bagenda kukola ate Geoffrey Utah ye yalina doubt y'amaanyi nnyo mu bantu engeri ye gye bamuteekako n'ebitabo mbu yakola senior 4 banagiwowa n'ebya senior 6 nabyo yabigwa awo simanyi naye omusajja asoma ebitabo bye mpola ng'omulamo gwaliko yamanyi kimu nti gyasobola okuweereza abantu bange bena abandi mu kubeera nga bansaavinga oba abanannonda nera kyakoledde ddala emisaala teginaba kubeera nga giwera gya myezi 2 naye bwe bagulidde abantu beewaabwe za ambulance ate ng'ebyobulamu babitaddeko nnyo essira Banga mu constituency gyove ebyobulamu bibeera nga biteredde ebisigadde bijja luvannyuma naye kasa abantu b'okulembera babanga balamu enguudo simaya bikoze bitya okusoma n'ebisigadde bijja luvannyuma omuntu tajasobola kusoma nga mulwadde omuntu tajasobola tambulira ku luguudo olwo nga mulwadde so twebaza nnyo sofa be naakalaba nebaza nnyo Segirinya Muhammad we Kawempe North nebaza nnyo ne Geoffrey Utah olw'omulimu gwakoze olw'okulaba nti abantu abamulonda abamuteekamu obwesigwa naye atandise okubeera nga abakolera ebyo ebisukka ne ku member of parliament byalina okukola kwanga member of parliament alina kuteesa buteesa eri mu parliament bino ebyokugula ambulance kola biki ebyo babikola byabwe ng'omuntu yabyekolera nga ye sinti teeka nobera nga abikolera abantu bobo bagulira ambulance abikola nga ye omuntu so tubebaza nnyo tubebaliza ddala ngenda kusaba subscribing on SMX media tojja kubeera mu missing updates na Diamond Entertainment Industry wano mu ggwanga erya Uganda. MSSMX I sign out.